abasajja abo tebasiima emirambo gy'abayimbi egyo tegisiima Genosala azuukusiza n'abafu bye bigambo bennayogera ne bagamba ne babikyusa omwana nakola edit Kevin wayogera ki ekituufu nagamba nti Genosale musale kye yeetaaga mu bulamu omugagga yenna nakosa mugagga yenna omugagga yenna nga Genosale musale kye yeetaaga kwe kumu appreciate nga Genosale talina kyabeetaagako kati nze Genosale nnawe mukama wange taata wange ekisooka mbeebaza nti nze bansembezanga mwana nze tebansiringa mukozi era laba buvuyo bona wabaddewo jjo nasibye entebe wankubidde nga ndi mu State House bayangwiddewo omwana affe abadde ki omwana affe what's going on bagambye obayisizaamu ate eggaali bakama abo sisobola kubayisa mu ggaali but singa nvaayo nenjogera fact ekyokubiri manyi Sera Musale kyasito wajendi ne muzeeyi Museveni I'm a guardian angel wa President Museveni I'm a guardian angel wa Genosale Musale emirambo egyo era nakyogerako interview nagikola nani emirambo egyo abasajja abo abatasiima Genosale Musale bwento bwe nakyogera omwana nakola edit bakueditinze namuwa video entuufu Geno yennyini siina budde bubeera nabo ba idora nze abanwana omwana yagassemu ka AI exactly mbu wali bubi ng'otambuza buleega situndanga nakubuleega dayira situndanga kubuleega nedduuka lange bagambe litunda nze mu bintu bya saasubula kalega na sitoki sisana kuitunda bwalina capital wa mitwale ina kitu sula moto wuuyo yeyangulanga kakubulire nga tuleyo kuba namasaka njagala mubuuze banatambuzako kubuleega bwalina capital wa mitwale kati no naletange sadde bagaye weetike emmere kakati atunda oyagala mulemese mbu weetike ebyokulya n'obitwala nze nina abaana sente oziwa abantu abatagasa babizonto feno tazituwa abakola beegana sente nali nabo yogera wano naliyo sente ze babawa era omuntu gwensobola kwetondera ye magala muzeeyi magala nkwetondera kuba nayogedde awo nensimatuka naye ne magala yafuna sente lwako omuwendo gwe nayogedde gwe mungi naye magala yafuna wayongeddemu ezizo ez'amagala nazongeddemu omusungu wadde obugyewa yazifuna gwe mwana gwe mpa ebyokunywa naawe kawala gwe olwebiga basonto bafuna sente ate nnyingi mu mwezi gumu twaddayo emirundi ng'esatu naye nga banfuna ate nnyingi nnyo ne babawo ebibiri gwe ne bakuwa abiri kyo kinnuma baba obukadde bibiri ne babawo ebitaano gwe ne bakuwa miliyoni 3 ne waliwo ne naniyo ne Katyamale natwala Tyamale naye anvuma ne bamuwa miliyoni aga teyampako wadde emitwalo 2 kadowooza waki muzeeyi yampise baani yabayise muzeeyi yakuyise yesterday immediately yagambye omuwala wange abadde ki president yakuyise immediately nasibye entebe yes lwaki nga ebigambo biyitingana munno yatadde oluyimba baluyita omunyo gravity omutujjo yakoze oluyimba omunyongo ne lwako bannayuganda bayiikiriza omuntu ate bannayuganda baagala nnyo okwesiba ku kintu kati nakola ki so what kimaleeyo gamba nti omunyo omunyongo w'eggulu so what tekiraawo naye sijja gendayo naye mbagita mirambo walumba ezaaya kafenyere mbugali alabisi kale nkwaniza ku celebrity track extra yikiyo gamba otyo mulungi atulaba olunaku olwaleero kansubye nti oli bulungi ekisaati kino mukyala wange yakindizayininze kirungi aleka amanyi okwambala gwomwabadde mukale n'akabokisi oyo mukyala wange wakalabye akabokisi naliwo katadde ku status akabokisi k'omukyala akabokisi nno kake kakati gwe wadde ofa kino akabokisi olaba akwawula nyingi zoleka ewaka yampise muyambeko kakati nga tokwatamu k5 nenawe nati mbuliriza yangambe bwe watokwatamu k2 ng'okwata bw5 anti nakutte k5 olabye ekyabaddewo omukyala yalina okukwata obw5 so siggwe yangambe otherwise bali kwagala mukyalawo ekyo byebimu kubiraga future mu maka by the way omukazi buli omuwanga ssente kubanga tetulina limiti kati tulina abasajja ebintu ebatagula waka togenda gala musajja nti gula omo amugaa nti njagala obuntuntu obwo kakati omukyala ssente ez'omuwa kyakufumintiriza nnyo okumanya na bino just in case omwami taliiwo sibikasaya nti omwana yeesise omusujja temperature mbw ate okubira omusajja abasajja babikowa by the way obufumo tebukyali nayo ekirala nti waliwo ebintu obuleegaleega ebiki ebyo ne silivesi za bbaawo tekikwetagisa kumala kulinda silivesiwebale nnyo byebimu ebyo abakyala bye bagulamu ebintu module ebyo so valiyo omukyala ate omukyala n'azimba omusajja omulabira ku ki mukyala we yalaze nti asobola okuzimba olw'ensonga nti asobola okusevinga ku sente z'omuntu waliwo abantu abali akafu ndifa omukkuto nga bw'ozireseewo mitwalo 10 bwazirya
nga bw'otadde mmeka kati folaafo tulina chance abasajja baffe tebakyali babumeeza kuba baakolamu akwata zakutte ziba za wiiki oba za mwezi ojjukira ebintu ebisinga si ebyo tetukyagula nnyo bintu wakaffe tetukyagula bintu byetwakula tugula tewaliwo manda gaasi yaweddewo mbate ebyo byo bibaawo emmere mateeka agyetaagimanyi bibaawo ensawo y'omumonde agyetaagimanyi ensawo y'omuceere buli muntu agyetaagimanyi ensawo ya sukaali ebeerawo amatooka agatuwa amanyi bibeerawo mpozi ng'oyagadde kukabalagala nti kandyeko kukabalagala naye bino emitala byonna so mu byonna nebaza mukyalawo ateekwa kubajja kuba mukyala mulungi tusabe Allah atulemu ekisa Katonda atulemu obwangu akubeerere mukyala akabokisi kabadde kabizadde akabokisi ako nze nakalabye omanyi abantu bagalira obokisi obwo kale nze namenyako akabokisi nengula fuso akabokisi yes namenya obokisi 3 nengula fuso kigeze akabokisi ka mugaso nnyo ni fact ebifaananyi najjo ebiri oba byebiri oba bikyaliyo andi nze bibi Facebook mbiwa bikimbiwe naye abaana bange bo baleka babwina nazibala nembala miliyoni nasooka nembala miliyoni 145 mu bubox 145 nga ngenda okugula fuso nenyongerezaako bazaali mmeka nenjimalayo eyo yavuganga ebidongo byange gwe kyoma nti nze ku mulimu gwange gwadde gwakumenya ki kabox male enkadde ebbali kakati nosavuwala nagenza okulaba ekiri mu box beba bakyala abagezigezi nga sizirina awaawo mbere bagezigezi ng'obwana bw'emisota kati oyo omukyala akulumirirwa ye bandiganye nti nnimba nze namenyaka nga tajjuka nze ntekamu bwe 5 ate nga mbupakidde buti nenkakwata omwaka nenkwata ogwokubiri nenkwata ogwosatu nga sikamenya obokisi nga 5 kati nze olaba wenabeerera nnyo omwavu wenayigira okusevinga nze akabokisi kebigwa tebiraze nina akabokisi nga buli kintu nina akabokisi kakyo bano bafamire bakika bano simanyi basabaabo kati policemansi etuuse gwotawadde akulima mpisa wano message yange njagala okulabula abantu bagenda mu byalo mu nnaku enkulu oluusi weegomba boyfriend oluusi olina akasajja koyendako mu kyalo olina mukyala mufumbo watandise dde okutijja osavuwadde ennyuma ekutujja ogenda mu kyalo maama n'afuuka maama ndabyeko emigugu egigenda mu kyalo temutukubira nga mudda ate batya basaba transport mukudda mukugenda tebamusaba bamusaba z'omuwale n'azirya nga akafa omukuto mukugenda beeyuna ekyalo nekijjula wano kampala n'abanga omwereere mukudda nawulira amasimu mpereza 5 mpereza 8 mpereza 3 nteerako nsimbudde nasibye ddana naabye tewali byakwewola ate eri mukyalo jjukira okufuna omutwalo okufuna omutwalo mukyalo bw'otalima lulimbi otema ensawo y'amanda gwe mutwalo bali bakubireko essimu ng'omuntu ayasabayo ka transport akamuzza mama basaba transport muga nakutumaki ekyalo ekisinga okunyiza wagenda mukyalo bwati agenda tutta emigati emiceere bikinga pakidde nesente za Christmas naye omuntu nadda nga talina wadde obutula kale n'endagala mu lusuku badoodo nga tamunoze ogwo omutima nagwo gwakaffenyera ebbugga lya bisi gy'emitima gy'abankuseere bali abantu ababi abasembayo muva eno Kampala ne mugenda mu kyalo n'ebintu byemumala bbiri ate ne mudda bimala kugwa byetuweereza byebingi abantu mumugendera ennyo abantu b'e Kampala obuzibu twafuna ku famire ze ziri mu byalo buli muntu alina abantu be mukyalo akimanyi omuntu w'e Kampala talwala talwaza tafiisa tabula ssente bo bamanyi kiri kuliko dikasobeere Kampala tebakimanyi w'e Kampala bawa migati bulungi bwokka ye buli wawulira nti abeera Kampala kiringa abantu abali mu Uganda basaba abantu abali mu Dubai mu diaspora ebweru abantu abali ebweru balinga abagenderera abawano abantu abali ebweru balemedda n'okwekolera bibakola lwakubasabiriza buli muntu ali ebweru alinga yazza omusango okugenda ebweru w'eggwanga bakusaba buli mufu abeerayo okulima amalaalo simanya naye affedde bamukubikira yandooseza tulime simanyi katumuziikule embugo zikaddiye omuntu ali ebweru alina ennaku gyotamanyi ku bantu abali enyuma era abantu abali ebweru abasinga okuba n'emirembe kiwusa essimu bw'ogenda ebweru ng'ogenze kukola wejjeeko essimu kiwusa essimu suula layini gye bamanyi opatikana emyaka gyegi beera na ssimu nga y'abantu aba boli nabo mu America exactly obe na ssimu yo y'abantu aba nga owuliza baana bo oba maama wo bokka ate nawe wobakubira ku kirandi layini tokubira kweno kukukubira buli kaseera awo ojja kusevinga sente bagenda okuddamu okubona bagamba eno landi layini gye mukubye bano babikana abatali ayinza n'okugamba nti ente eyo yazadde naye omwana gwafudde ng'agutunze ente ezadde ente nnya embuzi ezadde embwa tuweeze sente tugende ku basawo abaganda
tulabe lwaki yazadde embwa oli osobola okubika nti ente yazadde kapa omanyi abantu abali mu diaspora obulamu bwe bayitamu tebana kye beekoderwa abantu bali wano ate ne be bawadde tebabasiimye teri kitumazeeko mirembe kino njagala nkigabe buli muntu teri kirese mitima gyaffe kunyiiga kubeera butasiimibwa kyekimu kye nawadde njogerako ne bankwata bubi obutasiimibwa abantu betuyambye abantu betutuusizako wetutuusiza abantu betukoledde ebirungi ne batatusiima ekintu ekyo kikaabya emitima gy'abantu kyekimu ku bayimbi ne bapromota genosale musale akanda naho kyayagala kiri eki kumu appreciate kitwala ku kya genosale ekyo kubanga genosale musale talina kyatakoledde industry ya music abasajja abo tebasiima emirambo gy'abayimbi egyo tegisiima genosale azuukusiza n'abafu bye bigambo bennayogera ne bagamba mbu ne babikyusa omwana nakola editing Kevin Show mwana woli waliwo abatuma waliwo omwana gwe nasiba nennyina mu mwana oyo babatuma banwanyisa buli kaseera wayogera ki ekituufu nagamba nti genosale musale kyeyeetaaga mu bulamu omugagga yenna nakosa mugagga yenna omugagga yenna nga genosale musale kyeyeetaaga kwe kumu appreciate nga genosale talina kyabeetaagako oba muyimbi oba temuyimbye gavumenti ebeerawo oba muwaligiddani bamwagiddani eno gavumenti ogiraba ebeerawo newe tuvaawo kati nenga nti siwagira NRM sigenda kugana Museveni kwenda kulayira ne bwe twekuŋŋaanya omanyi obumyu bwe babugoba empologoma ne bwe buba mutwalo tebugikuba kigwo kaakati gavumenti ya Museveni yakola strategies ez'abamuwoozi bazzukulu ba Museveni manyi gye bali walabako abaana Kenzo bayayimbira ligimu weti nga majene nga tegaggwayo nga mangi omamanyi kati gomanyi olabika omanyiko abo bokka abo bali mu biwayi nga 10 mu ggwanga lino abo ate bwobetegeeza nno oyinza nolaba nga abaana abosi ngwe njagala obetegereza abo abaana wabalabako waliwo abali ekabamba waliwo abali ekyankwanzi waliwo abali ekatosi saagala kwogera byambaye babasajja nvaako waliyo abali ekalangala lwaki babagana tuuka ekalangala nyabo bano bwe bakwatira nga bagenda kalangala mu kampeni omanyi kiri nakasongola kati kibayita gavumenti tetumanyi kigambo kyetwogerako ekituufu temunnategeera musajja gwe mulwanagana naye temumanyi musajja gwe balumbagana Museveni muyeekera alina strategy Museveni we yali awamba gavumenti yajja n'emmundu musanvu yajja n'abakombozi ffe tuleka tulina abaana b'abakombozi bebaza ne baleka muno nze ndi mwana wa mukombozi oli mwana wa mukombozi Museveni yajja n'abakombozi ne bakuba emmundu baali bazze kuba Tanzania eyo giraba gavumenti Mobote yali mu jozi Amini oyo yagenda neyepanka Amini yennyini asooka agamba Nyerere busimanyi ofaana akakyala simanyi singa bali kakyala nandikuwasizza Nyerere president oyo yali waawa Tanzania dakiika 2 n'ayingira Tanzania olaba emutukula wovaawo Nyerere ve mutukula waliwo akataka ke baali bayingidde mailo nga mmeka nga kakati era n'amukyokooza nga yamukyokooza dde omusajja ono n'agamba omusajja ono yeeyita ki nga Muzayi Museveni yaddukira eyo kyova Muzayi Museveni ayagala abantu abo kakati n'anyiiga mu kunyiiga yakwata abakombozi babale abakombozi be baki nyabo genda okusoma history bakuba bajja kukuba kubazza mutukula bakuba okuva mutukula paka Masaka bayagala buli mukazi balya buli mmere ya muntu basala buli mbuzi tebamanyiirwa ne babeera muno ne baagala abakazi baamu Amini nadduka n'agenda weyagulira ekizimbe ebweru ekizimbe kyayita gundi ng'akyasaana okuddamu okunyega oyo omusajja mutinzeeri juke yamwinako obusungu obumugi ogambo mwalimu yes kakabakazi Muzayi mweyagira Muzayi yajja n'emmundu 7 guns Muzayi yali mwaga amagye nga akomandinga emabega nga muvubuka muto nga komanda oba ozanyisa training ya Museveni mwena temumanyi Museveni gwe twogerako tulagamba Musevenomics musome Musevenomics mutegeere kibalimi okutegeera genosale yalwana n'ateekawo DCCU DCCU ekyagiteekesawo kusomesa Musevenomics kusomesa ettaka Buganda lwaki eyina entalo mu ttaka because endagaano ya 1900 ey'olwenda yeyaleeta obuvuyo buno bwonna si Muzayi Museveni amuzungu yajja muno Queen yasindika omusajja we John ne batematema ettaka ne baligaba bwe baagaba ettaka abakopi tebabawa ttaka era abakopi beekubira omulanga baddayo ejjukira by then Dawudi kyali muto nga Katikkiro abo bakapolo kagwa baani be bamutegeerera era bwe baagaba ettaka era litamanya kutuuka myaka 18 ababuuza mwakola kyalaba endagaano
kabuli kimu bakitwala tebayinaawo Muzeeyi Museveni yakomeza obwakabaka bonna bwali bwazawa Muzeeyi Museveni yekka yakulembedde ne 5 regions buli gundi ogiraba ng'erina kabaka waayo byaliwo Museveni yakikoze n'abaddiza ebyabwe n'abaddiza ki ebyapa byonna ebya Buganda Museveni abizzizaayo onoonya ne Museveni kye bamubanja ne kikubula naye wano buli ttaka ne fuuti 2 n'alina akataasa k'ettaka awoza Sale Musale yanze n'alina akataasa awoza Sale Musale alina akawugira awoza Museveni Sale ali ggulu genero kakati njagala nkulage nti bwe njogera ku Musevenomics awo mba njagala nkunnyonnyole otegeere nabana ekyabalonza si kuvuma full figure baatekawo DCCU tusomese Musevenomics right now Uganda bwogitumya bwe yali ne bweri kati accordingly bulki tulina obutale university meka biki ebyo bina biri mu Musevenomics right now emwanyi zaavinga za Buganda kati emwanyi ziva Mbale kawa ina gotunye wa Mbale je batalimanga mwanyi twabaddeyo mwakyoli eyo eggulu eyo alaali wa wayumbe nga je banyuma kati emichere mche twalimanga bajima Busoga oyo na Musevenomics kibimba oyo na Musevenomics nti Musevenomics atambudde eggwanga liri yaddeko era likuze according bwe twali ne we tuli kati so eyo sagala gendayo njagala mbere ku bayimbi wano nemba denkulaga DCCU abayimbi kikuza ku kiri omuntu atasiima nti abantu batulese enkovu ku mitima badde njogane mama Fina nga mwenyamivu era abantu bayambye nagamba omuntu natakukuya na simu nga buli kimu okikoze kikyo nogandi munange kakati naina simu obusimu even a phone nokwebaza just kusiima busimi abo abantu kye batwagala ku mama Fina sigena mugulira mmere sina lugero ngenda kugulira mama Fina okuleko muwana okuleko mwagala kubanja gadde ambelede usula moto ngenda muwaje tewali kwa yeche kati swala ngana njagala vuga moto keno tasajingana nawe ngana njagala vuga tasajingana ne kati nzengena muwaje just mu appreciating you know nebaze musime exactly so ebintu bingi ebiruma abantu ebimu kubiruma abantu mu byonna byebiruma Sale Musale Sale Musale alabanga akoze ekimala abasajja abo ba promoter bali baavu abadongo nga tulinga kivumo nga tumma nti bana abadongo bawulira ne kafero ya kiyimba agabatukana ngo omudongo hata wankana ngo omudongo abadongo batadde ku map atya Jeno yayagala nnyo music wa kadongo kamu era yayagala nnyo Paulo Kafero era music walaba ntaga na music oyo wa message afe naddamu namugula namwe abasaba muyimba tenga nababa sasudde you get naddamu namugula message ereme kufa kati nga wala blood na simanyi muwanyinaze something like that kubanga fa bategeera tuuliza za nyimba ntujja message nze okwembanga nyombe ne bawa ngate kineta kisa kunonya senga mpulya blood na mpulya mwanyinazo onobeera otya kati ogenda okunenya omusajja naye something blood na ndiba ko exactly kiringo limbala silva kyagula lulefu nokusomezebwa mpulya limbala silva kyagula ngaba musinga banja batayaya oli mujawo omuntu atukiridde kakati nze music ali part of my life you know na yaba yimbi ne ba promoter batasimye Sale ate mistake we yajira Sale yalimbibwa kyatamanya kati nze Sale nawe mukama wange tata wange ekisoka mbebaza nti nze bansembezanga mwana nze tebansiringa mukozi era abavuyo bona babadde wajjo nasibye entebe wankubidde nga ndi mu State House bayangwidde omwana afa abadde ki omwana afa what's going on ko gambe obayisizaamu ate gaali bakama abo sisobola kubayisa mu gaali but singa nvaayo nenjogera fact ekyokubiri singa nvaayo nempa argument yange buli muntu alina endowooza yine eddembe Muzeeyi yali tuweryogera endowooza zaffe ekyokubiri manyi Sale Musale kyasito wajendi ne Muzeeyi Museveni I'm a guardian angel of President Museveni I'm a guardian angel wa Sale Musale bwe nalabanga Sale Musale awandiise ne pen ku lupapula oliko namunkekeera yekka nnyini n'alukuba screenshot n'aluta ayina akatabo ke namanya nti pain gy'ayina ayina in the pain in the wounds ku mutima gwe accordingly tasiimiddwa kyankakattako okuvaayo ne mbagamba naye bayimbi mmwe mirambo mmwe kiki Sale Musale kyatabawadde abimbi wayite emirambo exactly kubanga mulimu emirambo bakulu balisi bo wayite emirambo waki mbayite emirambo nakyo ngenda kukinyonnyola emirambo egyo era nakyogerako interview nagikola nani emirambo egyo abasajja abo abatasiima Sale Musale bwento bwe nakyogera omwana nakola edit baku editinze namuwa video entuufu Jeno yennyini
Sina budde bubeera ba idora. Nze abanwana ba. Omwana yagasse mu ka AI. Exactly. Kyogamba ebibabi fudde. Nawe bayagala ntufuna jiko ogiteeke bwali. AI ye gata ebintu. Bakwata video ne bagisala. Era bw'ogyetegereza ebuuka n'enjoga gye mjogera eneekwata ku galubindi walina list you get. Erimu gye bayita jump cuts. Exactly. Ngenda gikulaga ngenda zikuwa zonna. Kakati ne bakosa chance eyo. Bazze babinkola. Waliwo edda lwe nali oluto bajja ne batukwata awo mu kwekalakaasa. Nali lubuto baali bantwene yeyo. Jajja Norris era antumiza amatutte. Abali baganza lyenda kasero. Wali mu kwekalakaasa banjawo. Kakati bagata video gye nayogerera mu bodda video ya Katenji. Gye bagamba mukuba mumanyira President Museveni yabanya pa mailo kanana. Era bajetinga majigata bacheka muwozi nti gwenvumi. Bazze bangatta obuntu bungi. Waliwo naira akalala ke bagatta ne bateeka muntu era nvumye muzeeyi. Kaali kakasuku nali awone kasuku. Ne bakagatta. So mu byonna abaana bakweditinze. Ekyo bye nabamanyira naawe. Bagoba agulina ate bagoba w'amaanyi. Badde yagala beditinge gwe. Gwane akumanyi. Tebajja kunkola konse. Balina kukola konse. Nkubye bambi. Nabo banoonya paasi, banoonya kawogo. Naye abantu beerabira ekintu kimu nti nze gwe bawalampa nina omukisa gwange ate nina Katonda omulamu. Wendi ndiwo lwa kisa kya Katonda. Wendi ndiwo olw'ogwo omutima gwange omulongoofu. Singa be baliwo. Singa emitima gyawe mirongoofu, singa be baliwo. Katonda akebera mitima n'akugabirira kuba akulaba nti oliko emikono egigenda okugabirira abalala. Kyova nti ffe tetukaliza. Mukunva mukunnangira kalina ze bannangidde emmotoka ze nazimba kalina 10 years back. Nagende wa muzeeyi nga nevuga. Sifuze kati mmotoka. Nagende wa muzeeyi nga nazifuso. Kuva dda. Mbu wali bubi ng'otambuza buleega. Situndanga na kubuleega. Dayira. Situndanga kubuleega n'edduuka lange bagamba litunda. Nze mu bintu bya saasubulako saasubula kalega na sitoki sisana kuyitunda. Bwalina kapito wa mitwale na kitundu. Sula moto wuuyo yeyangulanga kakubuulire nga tuleyo ku bannamasaka. Njagala omubuuzo banatambuzaako kubuleega. Bwalina kapito wa mitwale. Kati nno naleetanga essaati bweziti nga zibeera z'ebiri kitundu nasalanga fast n'omuwala gwe bayita Irene Nani. Nga tusala fast. Ndiboota. Twasalanga endiboota ne tuwonda ne tutunda olaba muziri za Kedi Pioneer Mall ziri enkadde. Twayambusanga yabo ne batusubulako engoye zisigala ne tunzenzera kusula moto. Era saatambulanga wangi najjanga awo kulya mbuzi. Kuba oyo yali yanteka ku mbuzi ya mwezi. Sula moto. Yes, so tatanse kumpa kati sente. Teyali mugagga bwati yalina n'emmotoka nga 3 oba 2. Naye ng'abagamba mwanyinaze bwajja. Ngero teeko omusajja w'embuzi bantekako mwezi nga olaba wano chairman. Kati wano chairman yanteka ku soda. Ntwala gwenjagala. Nanteka ku fruits. Njaze enjagala. Okuleka nga saagadde. Bagaye weetiika emmere. Kakati atunda oyagala mulemese. Mbu weetiika ebyokulya n'obitwala. Nze nina abaana. Ate tika yatazaala ate nzinani biyingulira mbisuule. Wanange embeera wano ng'ogenda n'ebyokulya. Waliwo nani waliwo notalya. Ndia. Nani ndeko nze kagwe notalya. Bameka bokwana bona ina agamba nti bakuwe ekyokunywa. Era mbadde ntumiza ekyokunywa ne baganda mwe babaleetere. Lwaki ogugwe mutima omugabi kyova atugabirirwa. Omuntu agambye nti ono mutadde ku mwezi ali wayagala paka wakoyera. Wala udeka manja. Kakati watu sibangirwa. Atunda oyagala mufiirize. Bobo olye emmere esigale opaakinga sireka mmere yange mabega. Yange it's my motto. Yange sijibbe tebankubidde enduulu. Owulya yajibbye. Mugwe nonye leta manja. Tinatwala emmere nalya kino ne simusasula. Gwe booleta. It's mine. Your food. Yes, it's my food. Nze nakwata tusuula mmere kwa twakwa tuli banako. Nze nakwata tusuula mmere twavumbikanga na mawalu. Nga tuyiteeka mu vvu. Ne muli salasa ne mulinywera ku chai. Twakaliranga lumonde bembe banyumiza bulijjo. Twakaliranga lumonde nakola emmembe ne tumukyusa. Kakati nze nsuule emmere genda by'obukulu. Gwe mmere kaseesigala gitereke. It's my motto nakuwa jajja wange ngamba tebasuula mmere. Nsuula mmere nga lwatayidde Katonda nyigira olowooza lwaki wange tebaggwa mmere. Suula mmoto wuuyo. Akubulira bali nali ntunzeko kaleega. Yanteeka ku mwezi gw'embuzi ng'alina emmotoka 3 mu kibanda eri ku bannamasaka nayo yagulayo yonna. Nze situndangako ku buleega wuuyo. Bagamba walina kapito ya mitwale na kitundu. Nze Jennifer kati nze ng'otambuza obuleega bwoti. Natambulanga nabwo nga nina mobile money wano mu kibuye nze nabeeranga ne mobile money singa sente. Nakati mbadde nayo. Nga bw'oba abasula bajjanga okunoonya milioni 10 milioni 2 nga nzemba nayo. Nga bava eriyo nana ne batambula bonna nga nzemba nazo. Kiri kuliko basukasuka baba bagala sente bajja wange. Nti nze n'abayimbi badde vitalo aba graft bonna ba fik famaika ewange basindikiranga sente kubanga ngole agala milioni 2 nga go gabaawo hawe natambulira nga tongamba otya
Mboye nalemu yakujja mu nupu ng'oli musiiwo. Ne nupu nze nali nteekamu ssente zange. Mwanda banga nga nkuba apron, nga nkola biki bazimpanga ba nupu. Natambula nga ngenze bundi bujjo ngenze ludda bazimpanga. Mu nupu mwali mu funding mwali omuntu akufundinga. Ebyogerwa abajega. Twabamanyira balina kwogera. Byogera baki? Bajega. Emnyumba ze nina tekuliko nyumba ya myaka 2. Mpoze eno gye nzimba kati kalina ye munyonyi. Kasente ke nalemu. Nse nkola. I'm hard working. Bagamba nalemu kuwadde sente. Nabo gye bakola. Abasajja bakuwadde sente. Nabo gye bakola. Nabo gye bakola. Nabo gye bakola. Yes. Nabo gye bakola. Yakubye kutta. Nabo gye bakola. Nabatwale wasale musale bandi musanzeewa. Nemba muwa wano. Baba wadde 280. Bakebereko. 280 bakiba wadde. Bakebereko. Bazi bawanga leero. Bazi bawa munaku 2. Enkera naku 2 bali bagenda batamane mirundi. Abaho nankubira mu ole mitwala 3 ngatana wadde mitwala eji. Wadde mitwala eji nanga mpole mitwala aga ne muganze suwala nkwadde bwina mu mitwala aga. Baziteekawa. Anti kati babuuze nabo gye bakola. Nabo gye bakola. Babuuze. Kintu kyangu nnyo buli akola mwena ale mu mubuuze nti gwoyimiridde otya. Nabo gye bakola. Essimu ze baliko bakazigula ku maanyi gange. Ze banvumirako. Eyemu nakisaba seka ya sini nampa milioni 6 nezikwasa jobless. Nomugulira essimu. Empya agamba yagala iPhone. Nali musabya na mulimu. Gwe ogulya jobless essimu. Mubuuze. Seka ya sini wali muganda wa am. Nayogera bebe kula ebigambo ebiringa amazinga walina omutima omubi watabayambye yabayita wa am teyabanji watakola ki tatambulako nabo. Era yagala bagala mukube. Sagala kwogera ku life failure njogera oluseke lwawe. Bebe kulu ya mugobe Dubai gye bamu omukazi azze kati yamubako sipaso. Yali Saudi. Omukazi azze wano kati. Yamubako sipaso. Ansaze ku Salt TV. Jobless bilioni ya sipaso ya mukazi. Omukazi abanja sipaso kati bangambe nakula bamugobe lwa bubbi. Aluwasi yamusiba batemwakimanya. Yabbe emotoka ya Aluwasi namusiba ekireke a week says. Nakati Aluwasi amunoonya. Kusiye mwai. Watu kilo gena kusemwaje mbimubuze abo sagala bawa budde sibe nazo kwogera ko sagala njagala nkulaga ekigambo butasima wekiva ate lo tegerwa kikatonda bakodogera watu buli wola go bawo bola ganti awasinga omukazi azane mugamba nengamba sengugezo no sigena mukola kwa jaloza ndi mumpalana sigena muyamba avude nankulabi najjawa eyo bamuza batya yafumbirwa nga bawedde wafumbidde weke 2 nabbawo wafumbidde weke 3 nabbawo ngajira mu olaba ebyo ebitambuza ebyo boti muzita boti pate bichi ebyo ebyo boti cruise za nkunda zategekeza abana ko batolokera ko babulira nayingira Dubai nafumbirawo mwezi nayingira naddaye kata nafumbirawo mwezi nagenda gundi nafumbira ye wiki na bwati bafumbiranga bakazi azafumbirwa yadate Uganda kyo mubuze passport Uganda jiyingira ate anyimiza emboozi bamutikka butisi lwaki kati ngende empola ate sirina budde wabera sijja kubaddamu era gondese okubogerako ate era njagala obategeeza nina abantu bengenda okuziika nina omwaka gugenda kugwako nina sinna emirambo gyasigenda kuyingira najo walabako firimu ya Jomanji ngenda kukwata akatabo kalinga katabo webale nsibe emirambo egyo obukupa bw'obuntu obagalira omwo nga ne wono nfuyira ku mimwa tolinda ne bojja nonkwekweyako bo sikumanyi anti nze bafunirako views buli enda kusina ne bojja nonkuba ekizi ku mimwa sikulabye habo singira nabo next year nawe ezo maiti bakoma muguno omwezi osimanga toy tunabatekeri ku toy alizikula emirambo yalizikula balina kuberenga mizimu era mizimu negwe omanyigwa omuntu atasima bamera mubi sale musale kati kyekimuluma ku bayimbi jeno sale musaita na kyata koze njagala nkubulire jeno yatuweereza sente bwazazita a billion and billion abasajja bavuga emotoka banoza beyi bakola mirimu ki bonna mazimbe zikana bakola mirimu ki at least bamusiimeko bamuveeko ate bwagamba watukire uwandika kugambe nze njagala nkule PA wa jeno sale musale musajja mutolo eggulo laba yabatolo etoteri bayimbi musajja we 40 obalabayo nga basiba wali wasale musale singa so basiba nibo nabafa bano na yaba wana te bawadde ate sobije bakosa jeno sale musale bamuliba batali ba promoter jeno yafuna obuzibu ba promoter banane ne bafuna billion yabo ne bagenda enkya ne bakoma mbatete zamaze ate abatete bafunye ne bakuletinga we kibinje kyala natwala mbateka banda atubira zituwadde tafubi na aleta ekyala ate na yastora tuwadde omwana aleta ekibinje kyala bajemba ne batwala lijimu endala bali babadde ba promoter bawa
buli mwana wakuba ekipando bamanyi nyina basibanga ebivera ba promoter kati bafuna sente basale bonna bali ba promoter di bali ba promoter bawa omusajja nasirika gwe no gamba nti nze yakuba enyimba za kadonka mmanja jeno sale musale milioni 3 sale yagamba ko kuba enyimba studio yo bajja mute bakusasula oyina go bakubira oyimba ndakusasula sale obanja waje wolo muyimbi yagambe tajja vayo gulu era yagamba tajja yamanyi tatabinkwata kone nze bayise mirambo mighty era sagala kwogera ku mirambo lwaki njogera ku mirambo bwe twale wa jeno sale musale twaliwo ne David Mugema ne Stosa Mayanja ne David Utalo ne Queen Florence ne bamuwa list nga mulimba Master Blaster nga babaze nti balamu njaga tukibuuza Jeno musale kibuuza abaaliwo bonna ng'alabamu amanya g'abafu kyova nkugamba nti emirambo gyonna bagizuukiza gyenva mpita n'abafunga mwe bali Master Blaster nga n'ennyalemu eriri maama Uganda ennyale lyalimu bano bawandiika abaana bawandiika ne bakazi baabwe n'abaana baabwe n'abaafedda ne bajjajja baabwe n'emirambo gy'abajjajja baabwe ne bakiwala sale n'agiwa ssente n'emizimu gyonna oyo omusajja nnyini anvuma Jeno Sale musale yankwasa microfinance eya Mr. Mujuni olwojjukira nti nasomesanga abantu wali ku Andistar ne tugabanga ebintu saalu ne twakolera saalu ez'ebbeeyi ne tubakolera hoteli ez'ebbeeyi nga Mugema twamupangisiza akazimba ako kalaba konna awali babawunsa twakapangisa konna okuva eri paka eri ne bagula ebyuma ebiri mu bukadde 5 omwana oyo yagana nga ayagala kashimane n'atabuka lwaki tetemumpa byuma mu buuza sewa njagala ojjeko sewa interview eyo kuba sewa yali mu gurupu ye n'agaana n'akola olutalo nga ayagala kaasi ali banne kubanga mwalimu abafu kati ate bio microfinance ya Mujuni ejja ku ground era abo abaana bonna ab'enjala nabawa ebintu ebikozesebwa bano abakazi bantunda mawogo gonja ku kkubo baani twabawanga kibasuubuza kati ongamba tandi full figure takoze nze wenvaayo ne ngamba Jeno Sale musale ti Jeno Sale alien skill mumutunuulidde ayina following ayina command sente oziwa abantu abatagasa babizonto feno tazituwa abakola beegana sente nali nabo yogera wano naliyo sente ze babawa era omuntu gwensobola kwetondera ye magala muzayi magala nkwetondera kuba nayogedde awo nensimatuka naye ne magala yafuna sente lwakuba omuwendo gwe nayogedde gwe mungi naye magala yafuna wayongedde mwezi zo ez'amagala nazongeddemu omusungu obujeewa yazifuna gwe mwana gwe mpa ebyokunywa naawe kawala gwe twaliyo eggulu sente nazifuna lwakuba nayogedde nensimatuka muzayi magala ndi very sorry oba oli kitange nkuwa ekitiibwa naye naawe va ku basiraamu va ku birevu by'abasiraamu weesonyiwa abasajja abasiraamu ffe batukuzizza sente z'abasiraamu zirina omukisa basajja batuwadde sente netuzikozesa basajja asabula abasiraamu ekigambo musiraamu simanyi kyamukolaki naye baveeko kasimu lwali kulombera edduwa oyo seka kasimu oyo kasimula oyo wakalivubwe kati oyo ate oba nesanya obadde okimanyi nti sanya gundi babaite baki bamugundi bano bamufuti bano bagundi bani mwalimu ya sanya mwaidini oyo ate baga nti ebigambo byammwe byonna nze sijja kulekerawo kwetondera taata wange sijja kulekerawo kwetondera President Museveni olw'ebiga basonto bafuna sente ate nnyingi mu mwezi gumu twaddayo emirundi nga 3 naye nga bafuna ate nnyingi nnyo ne babawa 2 gwe ne bakuwa 2 kyo kinnuma baba obukadde 2 ne babawa 5 gwe ne bakuwa miliyoni 3 ne waliwo ne naniyo ne Katyamale natwala Tyamale naye anvuma ne bamuwa miliyoni aga teyampako wadde emitwalo 2 ate saanyiiga era nabawana mmotoka yange yabavuga nze sisaba njawulo muntu sikotogera muntu kuba buli muntu alina omukisa gwe ate kasanda omuntu bonna nabayita abo abaana nabayita nakubira lama mbono bakola live ne lama gwoboga mbuzi nakubira lama nenkubira Kelvin Kayanja nenkubira Godfather nembaga mukubire babaho nali abo blocking dabo kuvaddanga na blocking banvuma nembaga naye ni waliyo mujje engeje mwali one mutala bajjeno mujje mbalage jjeno bwe baba wichi basoba baterawo bakibaterewo jeno wenna bamulaga netwogera kigambo TikTok netwogera biki nemulaga TikTok ejjeko nsimeka biki binabuza mufunira mugwa nemuga abana mwana bakola ekintu kino okwate balina mirimu na creating ekintu bayita DCCU jeno yes DCCU netusoma mukumala okusoma kisinga kunuma mu byonna bwe twamala okusoma tusomye kuba nalabe nemivule nga adongwa omusajja omukulu yayiika Windows andongerwako nze nakutwale wa mama Jovia wali tomanyi wa mukasale
mukasale yankubya nangamba Jennifer ayita muzzukulu wange nangamba omwana ono tabeeranga eyo nobeera nga toyina ssente bajjajja be bagagga era nangamba luweetagira ssente jangu wano waka bwe nagendayo nenzira nga buli kaseera abeera agala omulabako ng'omwana mumutwala kati ko nalina emivule wali ku papaazi ne mukaja ntugende wa mama Jovia ononyiza genocide omulaba nga ntugende mama yabakola basajja mivule yes namujja ku papaazi yali azanzungirako mbwandabeko nga ndaga nga amusindikidde emmotoka etundula bugundi gyamuwa oli David Muwozi ne mukaja ne bwe twagenda mama n'atukolera appointment abantu aba omusajja okumanya wange yatukwasa ne sente zali mu $1 omusajja yakeera ku makya teyaŋŋamba nti asimbula teyasuusa ssente yavuga buvuzi motoka n'agenda mu motoka abeeramu ogwo mwayambalira mwasula n'agenda wa genocide jjuka genocide tamuwagala obulamu bwe bwonna yamuvuma n'amwogerako ebigambo bingi nnyo n'amuwayiriza nduyabba ettaka buli kimu kimu nere ettaka leka pekasale lye yagula n'alimuwayiriza jeno n'amukya wana kati jeno tamwagala gwe mwana gwe genda suula essimu yate yabbeeyi ago mayinja so agateekawo kutwasiza amasimu era ye atugamba gwe manyi simu zakatikira wano kakati n'agenda ewa jeno era jeno n'amubulastingira teyamuwadde n'enkumi ezi nawudde adongwa mbuze nasula eggulu omwezi nze Jennifer nze bwandako mu bintu bye baasoma mbu basuzayo emyezi mwali mundabyeko nze Jennifer sina byakola nze omuntu alina amaka n'omusajja n'abaana sisitambula bya nonsense sisitambula nga sina appointment sigenda sulayo ebbanga lyetwamalayo twamala ennaku nnya nga tusoma ne tukomawo e Kampala jeno n'atuwa $2.2 ffenna teyawula nti onaani oba anaani mu baana bonna n'abaali batamanyi nabagamba bawe ssente n'azituwa tuba twakatuuka eno bano olwokuba tebategeera ne bakolerawo olulumba mbu baagala kudda wasale ne mbaga omusajja akawa $2.2 muddayo ne mbaga nze singenda mugende nobaleka nejjukira nze nali omukulu ne Ssenkubuge ne bagenda bwe bagenda ye n'atugaba bano banoonyeeki era yanyiiga n'ayomba n'abeetikka n'abatwala eyo mu guyumba gukadde eyo ne basulanga eyo nga bala mukyere gutaliiko nanva olw'obusungu obungi yabappakaliyo eyo bayitawo babatya nerabiddeyo erinnyo nja kubuuzaako omwana omu ng'omanyi bwe balya n'abagamba mwakava wano ng'awulira obusungu n'abagamba basome ne basoma weekses ennaku 10 kale kati mu nnaku 10 nga jeno buli kimu akituweereza tuli ntaki buli kimu akituweereza era abo batalina byakukola kakati n'atugamba tukuliyetinga ekintu ne tukuliyetinga DCCU digital content creators n'atugamba wanatubuuza mugenda kukola mutya biki kati kolo yaleeta omusajja atusomesa akole climax kulinga kusomesa bali sana Sylvia Awoli bani era omusajja akwirawo ba Sylvia Awoli omusajja wankwa bamuyita Mr. Wamboga Mr. Wamboga bwajja yajja kutikira yakwata microphone n'agaano jita nayogera paka kufuulira bwe yes bwe yagaano jita jero n'amugamba Ssenkubuge yabaleese wano mmwe neewuuye mumye ne microphone n'amukwasa Ssenkubuge microphone kuba nze ne Ssenkubuge be yali amanya Ssenkubuge chairman nze vice chairman ye yajjanga mukozi waffe kututikira okuma abali bakoze Denkwe bagabako certificate ezi yegabira n'abavubuka bali omu mu group bwe bakola enkwe zaabwe fere yatuwa certificate kati nga jjera ngamba gwe sigalo jje wakencha ombuli ngende nkeera ngambuza bino ebintu binakola bibanteka ngambi wana ngampana Wamboga nali simanyi namumanyi ngamwogerako ebirungi ebiringa amazzi nganjogera ebigambo manyi sikuba muntu buli muntu akola nze tebakulimba nti ngenda wantu nenkuba omuntu oba ngenda nendopa omuntu nga mujena savuwala ngatubuuza biki twetaaga biki byonna nga tukola kati batadde $2.8 sage tebampita sagenda ku bodega basente nze vice chairman simanyi baaga basente nze bampe $1,400,000 nebokebera ku simu yange abala bafuna $2.25 abala bafuna 3 abafuna 10 abafuna 7 n'abafuna 1 naye chairman vice nze vice bampa $1,000,000 ne babawo bafuna $1,000,000 oba mmeka munnaku 3 yali ankubira nti muwole sente agende wa tramale ewa mirundi ani abawo yakwira essimu nga yewe ennaku 3 ne mugamba nze siwola sente obula ngenda kuwa $2,200 nzikuwadde buwe yes ninga musindikira oba bafuna ezo ne batabanazo etakolera NRM lwakitamala bizimbe tazimba kalina azimba e Kampala wazimbika nina ne mu kigagga nina mu kizungu ndi ku nsozi byonna Jennifer kyekisinga okukuluma mu byonna mu byonna kisinga okuluma bantu betukoledde abatatujjukira nti akwata abantu nga bono bayirawo omubiri n'obakolera paasi nze tewali wembega we sibatutte
oyo anvuma nze namwete wasula ono yali yabaddadda basula yagenda mwe babiyita ebisente koi babiyita batya Robert babiyitaani oyo musajja oyo omuleme w'omuntu omuleme babiyita batya ebisente bikoini byabbiramu abantu sente nomunoonya koni sente bitcoin cryptocurrency eyo yenyi gyoyogedde yabba abantu wano mu Kampala bonna ne batandika okumuyiga naddukira Mengo nadduka n'agenda e Dubai bwe yaliyo yalwala Katonda affe nankubiranga essimu buli lunaku ne mwetamwa bwe namwetamwa nakubira bajjo yamuweza sente zimuzza naŋŋamba mbu atunda n'ogwa mukutu gwe yaliko nti simanyi Bukenya Media yes ne mugamba ng'ani abigula ne agambe tuli wadogamba omuntu omulema gwe wamuleeta wano kakati mukukomawo wano nga talina watandikira bano yababbadde aswala jjukira ono swala yamuleka eri kusula moto yamuleka eri ewasukasuka ku bannamasaka yagenda okudda ng'alina bondi eyiye ng'ate mugagga nnyo bino bye yamubba nga yagaggawala dda nga sula ali wano sula nga wano atyawo abatya ne feesi yagenda akubyekuba ebyo bavuma abantu ng'avumye baganda basula bakamoga baani bakaye nga balwanalwana dda ng'ate nabo bagaggawala kaye yasubula gundi wano buli wolaba wano awudi yaba yakaye bwolabawo benzi balina kumasagazi bwe yaleka wano nga bagagga nnyo nga talina nawatandikiranga n'okuswalaswala ne mugamba kati omanyi jangu ng'olinga nga njjako content namwetanga gwe bozze amuga weefuye nti onjjako content olemerewo otulewo awo gwe wamusembeza wano ndayira Katonda ali mugu njagala babuuze bonna abakola wano bonna abo babuuze wano kwanvumira gwe wamuleeta wano anvumira ki yes nze namweta wano wamusuuza wano nga nti gwe sigalawo nga ne mugamba njijako content kuba ali atunda page ye kwabatandikira mbu ntunda page tunjitunda ani agula leeta wamma ne bano bayitera ebyokunywa ndeetera bwe kati babinangidde naye bayagala ki gwe oyagala amakyako ayenda apple minda apple gundi ayagala sanya babawe ebyokunywa buuza abo abavubuka abali awo babawe byonna owaayi abantu ate b'osembezaayo bakukuba ekisinga n'okunnuma noli yamala okubba ennankole nga talina watambula era abadde omulaba wano ng'ajja wano nga nze mugamba jangu nga wentu yemmere naye mutumiza kati obubi bwange buli ludda wa ne mutwala ewa amu nemuga angenda gezaako okulaba ewa amu ng'ofunayo akali mu jimu bwe twagenda yasaba iphone ne bakwata iphone ne bagimuwa omuntu gwe nali nsabira omulimu yagamba amubuuza obuzibu obuki njagala iphone ne bagikwata ne bagigula ku ssaawa eyo bakubirawo essimu ne bagireeta nafuna iphone eyo gyakwata gyanvumirako naye agambe nti yantwala wano nabatwala eggulu nga nez'okuba tebazirina nasasulanga loogi nga sente nsaba John nange saazirina naye nno omusajja omugagga omusuubuzi gwe wayita John gwe natwala yasasulanga loogi zaabwe bonna paka we nalaba afande nkojo nga wayisewo ennaku babbiri nkojo nalandiko tuwa sente nkojo yali aze nakubasiba akamotoka kavundu kaavugaako nasaba amu sente nemusabira capital mala okusaba amu capital amumuwa azira zonna azira ekivubi agula akamotoka kavundu nga kamufaako kumanya n'ekisiraani ng'agamba ng'addamu nga ŋŋamba gamba wano wetuzeeyo ku mipiira gino egy'ekisaawe egya gundi nabayita balange babawe ssente ng'agamba mugambe sina capital nga mugamba amuganga naye sisita jangu oyo wamuleeta luli namuwa ssente namuwa capital atandika okukola naswala ekyo buli adduka ate nga kuba okufiirako Bukenya Media ankube njagala nkube bayibuli egamba nti olulimi lw'omulimba teluyitaba mukisa kyonna kye bankonjera Allah ow'ekitiibwa ali waggulu oyo kyonna kye banjogera Katonda yes njagala nkube bajja wano nga tebakwatagana batubonge netubonge nze namuleeta wano anjengako content kati atunda motoka n'okwevuga yeevuga bonna be banvuma ogenda kukola otya bwate otusasulwa sina na kyentya buli muntu yenna omulungi bwate wasasulwa naye bw'obanga okola tokolerera abantu kukusiima kola Katonda akole ki olwaki Katonda atuwanika akodingire ku bye tukola akodingire ku bye tuyamba gwe noba onsasudde buli Katonda agenda kusasula ekirungi that's why sifaayo siina naki Katonda lwaki muzeeyi yampise baani yabayise muzeeyi yakuyise yesterday immediately yagambye omuwala wange abadde ki president yakuyise immediately nasibye entebe yes lwaki nga ebigambo biyitingana nagamba full figure jangu wano kati baani yabayise nejjeno yabawadde email n'abagamba muve ku muwala wange
otasoba temumunvumira bagirina nabagamba furufiga mugezi nnyo lwaki yakibagambye bagirina ne email bagirina abantu bagambye mbwayokyezza ne gakubuguma niweetonda nze nemba wakwogera kinnuma kinneetagisa kumala kwokyo ekyogera nga bwe kiri bwe nkikuwa nali njogeddeko ebigambo tobiddamu bwe ŋŋamba nti ŋŋenda kwogera era nabagambye nina obusungu naye bwe naatandika okwogera nenyingi zijja konkomoka wali wejusizzaako ku bigambo byoyogera nga sina kye nali nyejjusiza kuba sina kye njogera nga sikimanyi okuleka okwetonda kya buntu buli muntu yakuzibwa yeetonda kati nga bwegambye ndi muzeeyi magala mwetondera kya buntu okwetonda kya buntu genosale yes ekyo kya buntu nze yakuzibwa ate always boss ate nze ndi mwana mistake zibeerawo abantu balitinga ebintu kuba kati bwotamwetondera tulina obuzibu nti okutegeera si kwabuwaze jeno yakitegeera naye abalala n'abaagala jeno bakitambuziza nsi yonna so twagirwa social media naye baali bakweditinzeeko ne boogera kyotayogedde kituufu ekyo kimanyi ndaba wano bavuma omukazi gwe bayita Nassanga bamuvumira essente ze kiki akivumya Nassanga bagamba nti gwamuvuma mbwayagala mulumba mbwagamba mbu yakuvuma naye nawo deggulo ng'agamba nze sivungako furufiga Nassanga yanjogerako kale yannumbako nesikwe kulumba okuvuma yaŋŋamba gwe furufiga simanyi biki yo baali ayogera biki mbuwa abantu ebitiibwa simanyi yogera mu office biri ku bintu bya bbala mutwali mu office yanjogera kiripo njina ngenda gikuwa ne omuntu wajja nawa argument si buli muntu nti anakwogerako omuvumi okuleka nvumye oba nnumbi ebintu bino byanjawulo bwe tuwa argument zaffe muntu aga nti omuvumi byawukana n'okuvuma abantu ebatuvuma gwe ne Nassanga temulina buzibu ne Nassanga simulinaako buzibu bwa ssente ze agabira gwayagadde awa gwayagadde kuba gwe togenda muwa Nassanga oli abadde ogenda muwaaki nabe kino ekiwala kimulumba alumba bafeeriya kati tulina obuzibu bw'abantu modula abo era be bano bonna ba life feeriya bano abalema bawana bakola akakundiri nti tumulumbe tumuvume bye bakolanga Muzeeyi Museveni tumuvume atuwe ssente kati womuvuma nange nakizudde nalabye nga bamunoonya Nassanga era ndabyeko nga bamuvumira mu modo bamukola ki kati bwanagimumma okugaba gwa mutima okugaba gwa muki liitamu emmotoka ono omuwala yali akulumbye oyo nalabye amuvuma mbusimanya mbwajjewo amaalo ku intaneti wamulabye nze sibalaba munnange ekiwala ekyo sibalaba ate nezira okulaba abawala ababi ekyo kibayita era kigeneration nezira gundi ndaba bawala balungi nze nezira okutaba natamu abawala abakazi ababi oli alina ssente zazigabidde bantu ate gwe zikulumiddewo bye bawalaniyanga zali wa ssente ze yekola bintu bye oba asaza obubina oba asaza amagulu oba akoze ssente ze n'omubiri gugwe mba nvuma waaki nze era zali obuzibu nafuna naye bwali bwa Sakibu era wamukyayira ekyo kiri ku pending nakola omukago omunze wakabiza Sakibu we nnumbira zali naye zali sina kyemuwalanako oba tagaba oba mugagga omukodo wa ssente ze nze bano nno omuwala litakaggwa abeereyo nangulira engatto nasindika nangulira engoye nasindika nangulira ki simu meeting nga nako abona mikwano nga bolaba era nze nkansinza nebaza litakaggwa Nassanga bonna litakaggwa nkwebaza lita abeerawo nagamba figa mwagala kunywa ki kanze sinywa mwenge nasobola gabaga mugende munywa milioni 2 awo mugende munywa milioni 3 bali be bakyekola nenga nanga atanywa mwenge nkwatawo gye nkute nenganda nayo ajinywedde agisanze bakanga aginywa kuba mbasagala mu disappointing namanyi tugamba weekend organizing mugendeko out kituufu mugende kunoni v munywewo milioni 5 kitegedde ekintu ekyo oyo omuwala gwe bayita litakaggwa so litakaggwa nkwebaza ate takoma okwo litakubuuza Jennifer ndabye engatto ennungi ndabye kana akato kajja kunyumira ku TV banange Jennifer supportinza abavuka wano waliwo Chief Kavuma asika akola dadizi biki amuteka mu support oba oli anga bakadde ebintu bya mitwala abiri litakagwa snacks yes oba oli anga bakadde ebintu bya mitwala 3 bye bali tosuubira so I think nebaza abantu ngabo fe tulina abantu mu baba family baffe takwanga mitwala ebiri bakuzaala naye tulina emikwano gye tubadde najo owanga tena bema kanemeka takuwanga 13 sali musalake na moja na milioni 10 ya kuzaala lwaki tomwebaza
Lita ke anagamba kulete kino yakuzaala mwana wanyo kotalina family wacho mwebaza nasanga kuta sente azikuwadde mfe bano basula moto batuwa sente sula moto ozi baamu batuwa sente yasinta kuleka mu kizibu sika yasinta era nze wansubira nti nno nja kuddaawo mbeeraawo mu milioni 2 milioni 10 zimale tezimalamu nanyiza nnyo omusajja yangaye mbu nabba sente mu musango gwa Allen Skin gwe nateekamu ezange mbu nasolooza nze sente ze bampa emiliyoni 5 bazimpera luzira nze nzeke yayingira n'essimu yange Allen Skin ayogere ne yasinza bazisuulako nga ntuddawo ne mugamba oziraba nti yena ngamba zitwale wano n'ozitwalawo Mama Fina yampa sente miliyoni ejjayo Allen Skin eza bayiro Doni Chris yampa miliyoni eyajjayo bujuliyo kuba juliyo bayite baagala aveeyo lwaki ate waliwo ayitayagala aveeyo nga tamwagala yanga bamwogerako anyiiga nahabwe process natambulanga naye nateekamu ne sente ze lawyer sente zetwawa omwana ez'essimu kasolo yaziwa aluna mubiru miliyoni 5 namwana emiliyoni eyo ogenda okuziika bebeku nayongerako miliyoni ezo mwana tuwa miliyoni 7 ab'ensambya amu ye yabasasula bali basikale bebaako yabasasula bakwatagana ne balooya baabwe tewali sente endala tuwabbako ku sente za musibe nze njagala oli avaayo nze omuwala yampa sente biyita Doni Zera yampa emitwalo 7 zange za mafuta nanga Jennifer Imuka tambula emitwalo 7 Doni Zera namwebaza nakachogere miliyoni 5 yampa zange tewali sente ya musibe yonna njagala omuntu aveeyo agambe nti nakuwa sente nga za musibe era mukowola aveeyo vaayo ogambe nti wakwata sente mitwalo 10 oba 2 n'ogamba nina waliwo abaana bayita emitwalo 15 babayita baani nfango ni empire nfango niki muvubuka namusanga awo namusanga ne Frank abawo nakwata emitwalo emeka 15 nazimpa naye era twali awo mu mpapa tuli mu biki ebyo bito era mwezagenda nze kenyini namaliramu 3 kitundu nze my own ate sejjusa era sirumwa kubanga Allen is my friend is my boy oyogedde ku kyabayimbi tekinnuma nako wadde nti nokyogerako obwogezi nokirowoozaako that is not a money tezigula Allen oyogedde ku kyabayimbi munno yatadde oluyimba baluyita omunyo Gravity omutujjo yakoze olimalira omunyongo ne lwakuba bannayuganda bayiikiriza omuntu ate bannayuganda baagala nnyo okwesiba ku kintu ndabyeko Mickey Wine ayimbye ekigambo ki tonnakiraba nkipurayinge wano ayimbye ekigambo ki Mickey Wine ayina kyayimbye naye katikati akitadde kiyimba nkankikulage bafaaki kati Gravity si muganda that is one ekyokubiri abasajja bo sibaniongo ffe twabayitanga abaniongo ffe twakozesa abaniongo si kati mwenga omwakyogeranga nti abaniongo beggulu tekyabinga kibi Gravity amaze kukiyimba ne mugamba nti kibi kumanyira abantu nakwesiba ku bantu kubamanyira kubavumaavuma bwe mwakyogeranga tukyogera bulijjo nti omuniongo era tubayita abaniongo kati oli ayime nti omuniongo weggulu si wakiri nekijjirawo mu bubibwo kuba Gravity yakiyimbye talina kugogina right ekyogera nti omuniongo gwawuliza kasa ofunemu ekigambo kyenandirowoozezza nti kumanyira nakuyiikiriza oli yayimba enkudi gye tumanyire dda nti enkudi gye bukuda nga mwagiwuliza ne mugizina paka alina n'ensujju kati wuliriza ekigambo ekyayimbye oba nyampira mu luzungu nze nyampira mu luzungu siwe kibi nyampira mu busungu nyampira mu busungu oba mu luzungu ayimpya okunyampa kati okunyampa nyampira mu luzungu nze nyampira mu luzungu nyampira mu busungu kati yayimbye kunyampa ffe twakwa twogera abaniongo era tukimanyi nti abaniongo mpozi nga kivumu naye twakwa tukyogera kati Gravity andeka nawe kesindikire sina budde ontuziza musana kati Gravity ekyokuyimba omuniongo kyeki omuniongo weggulu omuniongo weggulu simple as that omuniongo badde mwita we Kampala waliyo omuniongo wa Buganda
waliyo omunyongo w'ebusoga yayimbye omunyongo w'eggulu so what onayimba ntabbira mu luzungu sikunyamba ntabbira mu luzungu kati oli ow'omunyongo le omunyongo w'eggulu si kyabuwemu okujjako okwagala okuyiikiriza abantu anti yakomeza wali n'agamba nti omunyo yes nawe oli wadde mbosalako tulina n'amannya wano nga bagogasalako googera mazinga n'olitemako nti yeni nti Mr. Mazi mutugjeeko akamanyiro n'akajanja gweyimba ebibyo ebituufu byoyagala ate naye byayimbye wali ababyagala era babiwulira nti bituufu mu butuufu bwabyo bwe munayitiriza abayinza bamalako emirembe era nonna muzeeyi Museveni eddembe lyaleeta liri mu ssemateeka temugenda kufuga teyayimbye ebyabuwemu obwo si buwemu kitegeeza ki omunyo gweguliwa munyo gweguliwa nti omunyo wama gwe tugumanyi gundage omanyi omunyo kasita federation weeri ajja bikwasaganya nti omunyongo kati nakola ki so what kimaleeyo gamba nti omunyongo w'eggulu so what first of all njagala bategeeza nti abantu bangi abasibe naye nga tebali luzira tebali kigo tebali kitalya abantu basibe omuzungu agamba nti emancipate yourself from a mental slavery weesumulweko okwejja mu buddu bw'endowooza there are many people nga baddu mu ndowooza mu mayindi mu bikola naye nga tebali luzira nga naali eruzira akusinga okubeera obulungi kintuusa ku nsonga ya haji tutuuseewa haji musango wa haji gutuuseewa ne alhamdulillah nebaza katonda according the last court nze mpanga lya ambassador wasibya akakaaya ku kooti bawange musiramu first of all nali mulwadde nga njagala kusiba mukono guno asagala mukono gulaba ani yakusibye kana akakumutwe kano nze nkatadde ngamba kaliike wasiba mu kooti engoye ez'ebbeeyi justice bano buntu bwazo kakwambala kakusiba byonna byebyo oyambala nosiba abakyala buli mukyala banaakatambala fe twakwana bajjajja waffe nga tulima tusalira endagala tusalira ensuku katuba n'obutambala buno kati ono tinti gwe tukoze obukulu ava mazeeko emirembe ne Kampala just malala kuteekamu tinti kusala memeya naye nga ki so ensonga za haji neebaza katonda alhamdulillah olunaku lw'enkya haji omulamuzi mukama wana batuwadde ekisa tusobola okuvaayo naye era nkowoola bannayuganda olunaku lw'enkya yes mbakowoola mwenna abannayuganda abasiraamu bamaseeka ababaddewo bahaji ate abalokola mwenna mujje enkya mulabe tuwulire ensala y'omulamuzi kubanga twasembayo nga bacurities balungi haji mwaleeta basajja bakyamani b'ebyalo ekyo kyekikulaga nti omuntu gwe bakwata mugundi va atali innocent olw'abantu abamu muyimirira kwaliko bamasheek bamufuti bakyamani b'ebyalo bakyamani ba districts nga newoba ki n'oba oyagala ki bacurities bakuweesa bbeiro omuntu okumwa bbeiro ssemateeka ekikkiriza dembere era kiri mu rights n'olwekyo nti nze neebaza katonda mu byonna nti tusobola okuba mukama wana batusaasidde omulamuzi n'atukwatirwa ekisa ajja tuwa bbeiro because omulamuzi olunaku lw'enkya omulamuzi yasalawo ekyenkomeredde ffe ne bwe tukola ki ne bwe tuleekaana ne bwe tuba bangi tutya ne bwe tukola ki tuli mu kumavivi twegayirira katonda omulamuzi akeka ekisa kya katonda kyokka kyetulinze enkya tubeere n'essuubi kale tulina essuubi lingi nnyo nti tusobola ayinza okuvaayo tuli basanyufu olwa kooti enkwata gye kuttemu ensonga tuli basanyufu olwa kooti empula gye tuli nga newankubadde omulamuzi batwongerayo tuli mu biseera eby'ennaku enkulu twatandise okubala countdown bantu batandise okugenda mu byalo abala bajja e Kampala nti n'abalamuzi nabo balina ewaabwe bagenda kuwummula ssemateeka w'eggwanga empagi ya ssemateeka esigala yeetengeredde abalamuzi abo abamu mbeebaza nnyo nze naddala b'emakindi bendaba nti bo bamanyina okugendako mu makomera abantu nga bakoze pre-bargain bakoze biki ne basobola obbata nabo baganye okuta abantu balire ewaabwe ki ennaku enkulu then emisango giddemu mu January so n'olwekyo nti tuli mu nnaku enzibu ennyo ze tweyagaliya katonda atusaasire tubeere nga tufuna bbeeyo n'olwekyo kyemmanyi tugenda kugifuna olunaku lw'enkya ate aji kasita afuna bbeeyo wepaba Friday mba Dubai
ogenda Dubai mu Winter Fest ngena mu Winter Festival mbani no kugenda ku celebrate abagenyi ndabye zakama yaniriza abamu ku bagenyi batanso tuuka kirungi abagenda babera mu Winter Fest njagala okutegeeza bana Uganda nti DXB Winter Festival ye show egalawo omwaka ye show abantu mweberabira nga ono gamba nti abaana Saudi Arabia abe Dubai abe Qatar aba Saluja babeerako wamu ne benyumya omwaka gukwisiza gutya obadde mu business otandikira kye kiganyi okusoma otandikira wa okusomoza kubadde kutya oswa nani byonna lwe lunaku lwebeera ba DXP asalawo ne gamba nti olunaku lubalanja kyovola abantu tukole Winter Fest kyovola abantu ne ba DJ si ba bulijjo ba MC King of the Mic Cuts agenda kubanga tunka ne Barista Timo agenda kulaba zizo bafana bakwatagana n'abayimbi beeri ojja kwa DJ Ram ngane DJ Mase DJ Kimnana akwatagane ogenda kulaba nti bye si bya Alani Cruise atuse Alani Cruise yamaze okutuuka nkikulaga nti si bya bulijjo birimu embeera endala nti ate n'abantu bangi naitaka gwali awo akujoininga tulina abantu badonza ali wa kujoininga by the way munebaliza kunalongo donza penge nno yagambye agendayo ne penge yagambye wa kujoininga olaba amanya agali awo olaba amanya agali wono okulaba abantu abenye mama Fina ali wa kugenda omusago ajibu gwa musiba wano ne fenge je tulina mama Fina nze kati mama Fina mugamba bugambi mama njagala linnya jukira fetu new world visa export tuli ba card tuli bana baba na moje mulindiranye munonyeza bobizita banange ba visa tekanajja new world visa experts class above the ordinary ko yogerera waji class above no remit semola abantu tobewa nante nze kigambe no Rachel aji kasema mutawe paba oli kunyonyi teka mutesi wali kade baba kwacha atenze ntambulya mu Emirates class above the sea the serve eje mukabire nako ya muje mnywera amazigo nemberenge kuta banya amazige so banayo nako olwaleero wetotambudde nenga nyogera kugamba nti Sura Motors batunde motoka empya nenkade tuli ku Sura Motors emotoka ngawo za abantu bangi motoka zaita Range Rover anti abantu bagenda mu Christmas zone akimanya abantu bagala motoka ezamanyi bagenda mu byalo gwavudde bweru wegwanga jangu ku Sura Motors tusangwa kiwe ku Salama Road tuli opposite ne African Oil jangu ogule motoka kutwala mu kyalo emotoka namwe Sura kimutunise ne motoka enamu wano waweta pangisawo chairman Nyanza aberawo gobuza chairman Nyanzi kaye mumpi baberawo bona Kamoga aberawo ate nakumasagazi naye wali Robert wali asuma wali ne mali yokulanga bakikwasaganya no kijja kusula moto bagambe kyoyagala jja kusula moto yogene moto kajoyagala ku kibanja mpola oba ogenda mkyalo mbakaddebo oba ogenda oba okola bata jite swap jango bera bale sama batandise okuyingira mukwano wange yankubideko naye go omuzego abasama okutuuka ne mutugamba musimanye ebintu byo babikwatidde ku kisaawe ogwo muziba guleke hasa mucha batuma ebintu nabo banako batusinga no nako nabo mucha basabiriza mbombo mbadde nzijja esimu yo bagiwambidde ku kisaawe abana beta zange zimu zibulidde ku nyumba abasama betaaga nakuwaayo mbali bubi mbere bulungi mweraba yes Farouk and Sons batunda ebintu byonna byo mu nyumba gwe agenda okusenguka togenda na biku tosenguka na bintu bikadde TV stand egenda okujabikira bulungi mu nyumba yo funa kitanda omukazi kwa nazalira abalongo n'afuna kino kyo bali nakyo teyafuna lubuto jango funa ekyo okufuna olubuto byonna biri ku Farouk and Sons wali ku Ntebe Road bali opposite Keti Motors ate nkujjukiza gwe muganda wange nti Wucha the Paradise mupya Wucha ngo sayiringa tubano obulambu mande simumanyi neno malo musalamu asisobola mujjamu muganda wange ayagala omwana okuzanya omwana omutalako out abana bawumudde oyagala hotelo ey'omulembe oyagala mwana wabereko mu bifo ebya Paradise mutwale ku Wucha Kids Collection oyina olubuto omukyala wali lubuto oyagala tula wantu amasopinge oyagala ngoye zino era gwe genda mu Wucha ogule ngoye mukazi ono omwana nawe mufaanagane Wucha yene eri wano yes Wucha bali opposite ne Zali Estate okulina na Farouk yes bali ku Ntebe Road awo Wucha ate gwe oyagala hotel balina hotel y'omulenge bayita Wucha Hotel and Suites babera waawe nabo ku Ntebe Road omwana ali abulungi wali ebyokulya bisirabanga ko bannange omwana wange azanya bulempo mu posting abanga omwana yadde bweru omwana abadde Luda wa yabadde Japan ba India omwana abadde mu America ne bagamba tali mu America ne bayita Wucha Kids Collections Wucha Paradise Games Paradise oyagala kulya mwana kimotoka oyinonya kirabo owaga mwana mu surprise genda ku Wucha Kids wali ku Ntebe Road atobere munango lima dad sana abana ba mu mude tobaleka wakakunyiga abana bagaleko ennaku enkulu amasomo tubayita mu booking ku
mucha Paradise wali muberenga kids collections muberenga mubukinga unaku mugenda okujjota abana okuzanya okozesa ebimotoka okola kibenna muberenga mubukinga awo kucha manager abeerawo kasotukira mu mucha wansendabiramu exegwa zokka abana batambulira mu lift ebintu bya automatic nolwekyo genda mu mucha ga kids collections bali opposite ne Zion Estate nkujukiza Zion Estate bakafuna mutaka ate gwe muganda wangamba nti ekigambo kimu nti Sozo Properties basangwa Camry Road ngenda Sozo Properties Camry Road nkujukiza nti Skypin ye company yokesobola okutwala ate no bena mulembe yeyo mulembe nofuna omulimu no beranga okola nga tewali akubako mukono no beranga ofuna sente nga tewali akuziiza bakutwala ku kibanja mpola ate bakutwala ne ku bbanja basange ntinda wali Kwaluna Mall kule face ya kumeka ababa yise Skypin tours and travel yes Don Chris kutumiddeko nnyo bagoba agwina tofa ku banaku yakomawo mugagga tambulanga monaku ne ngama ntekyemisa njagala kiri ya South Africa Don Chris naga nti njagala genda Canada kati nde mmere nkomewo oba nfuneyo kawala nkakyakale kisoboka mukole sente balamu banyumire byonna ojja kuba nga ate munange oli malidad sana nkujjukiza gwa kigambo kimu nti nno aba Free Zone International ngontunulira bulango zisa mbera ku Sort TV Monday to Friday bulango nabungi naye munyiga mbera ku Sort TV Monday to Friday no mukulu Charles James Nkuvuge naye nga nkujukisa Esther School of Beauty be bakola makeup wo mulembe oyina embaga oyina pate oyina birthday yagala kola skin ya mulembe nnyo skin surface kujako nsundo bambalabe genda mu Esther School of Beauty basanga ku Medical Complex level ya Musanvu ate munnange obere ngwa oli my dad sana gwa yagala okutambula yagala bag eyo mulembe genda mu Mwiza Stores agamatya Mwiza ina bags banna agenda kumwiza ku Coach Tower level ya kumeka level njera bidde genda ku Coach Tower bere munange ofuna bags zo mulembe oyagala kutambula za safari oba za kusoma oba oyagala kubera bakangole unique genda mu Mwiza Stores obere nga Tony Madad Sada kujukiza Josta Fashions bali ku Am Shopping Mall Kayongo Medista Fashions bona basangiwa okubanga teba kusubuza ngo ezo mulembe nalongo bridals naye ali ku Ham era nkujukiza kigambo kimuntu Am Fitness Center gwa yagala okola gym banna ekanga akahamu ko kayise isa yongera akahamu isa nino bulango njabanyiza bannange yahamu Fitness Center wali ina kivu ku Ham Stadium ojja kubutuka bulungi nnyo olabike nti okola gym yo mulembe okola ku mubiri abasama abachala bajja okwebonya masafu ate class genda mbantu ba class ogenda mbantu abasajja bagaggaje babeera abakazi bagaggaje babeera si bana babunye enkwa abasabiriza gym si ya 5 si ya abanaku temuzunga mutusasi abavubuka abakazi abasama bajja kola omubiri ajalabe ku mubiri aganti ya tebakyalina makulu sente zange akazi bakyalina sente ate mwakikwata obi abasama kyali kigwayo nti abasama avu naye mwakipapira nze tebana kye baŋŋamba bambi era temutana kunnekweka mubamazeko emibino kweka Bugwa Real Estate basanga wali enajja nankumbi opposite club yanyo batunda ettaka etaliko nkayana era endagaano erekyapa gwayagala ettaka genda mu Bugwa Real Estate obere munange ogula ettaka eddungi ojagalako oyina ettaka nga liri dormant oyina mayumba bapangisa bakusumbuwa genda mu Bugwa Real Estate babere nga bakusololeza amayumba go obere ate munange bakuguza ettaka eddungi eri omulembe ate obulamu butambulira amadad sana byonna tosuwa programu empya omukyala Suzani Makula ina Suzani Show nalabya chaza Bad Black TV oyina serebu go wegomba Suzani Makula Show obulamu babu kulimba serebu ya kulimba ki bapulitendi nga bogera ibatali totawana tune lwakubiri kusameka nyaze nyini Suzani Makula ogenda kuwanga omulaba ku Makula Show ne serebu go wegomba kituufu desire luzinda beyagala ne Revexon nalabya nga chaza Bad Black totawana kubibuuza tewabanja tune Sort TV omukulu mukyala Suzani Makula bujingo muwomya abeerako okunyonyola kanvu nakaga neserebo ogomba n'oyo omuntu obutufu gobadde osuubira kyalina kyatali nebiwamuwaayiriza byonna ajja kuba nga ate akawanvu nakaga abikunyonyola muwalaki yise mukusomozo bakutya wafumbira otoli mufumbo kituufu ofumbo bwina bato bwina omusajja wo basowa bamubbe byonna Suzani Makula agenda kuba nga abikubulira omusajja bamubba oba tebamubba byonna kiki nnyo ate nkujjukiza nti bula Sunday omusumba Alozias Bujingo ne Suzani Makula baba ne program The Way wali ku Sort TV bula Sunday essaawa 2 bannange kiki ddala program The Way ebeerako ate tosuwa gitu 5-6 ne Dora Jimmy mukono gwange nkagala ka baby girl kalungi kakyala ka Jovan ate Ganga Teams ku Sort TV DJ Jamo kabaka DJ Jamo ne Vuchi ne party babeerako okulaba nga ate batwalira ddala mu program the Ganga team ebeerako ku Sort TV tosuwa Prince Apple Moses Kajangu abeerako
bonna ku Salt TV tune amawulire amalungi fale kusasaazi takamya nkisi jowali yamazi bagenda zimalayo ku TV bana teeka wano tusiibule bana embere bulungi nenga bagamba ndi Mpombo restaurant bwale Dubai ali mudaira oyagala kulya mmere nungi oyagala kutambulako munango bere wa mulembe ate munange oli walungi mugenda mu kifo ko mchala Hajati na zuzu zuza Hajati nade nja kujja Dubai no tugende anti kati Hajati ya ino banange zuzu tukubuzako zuzu omwana wa Hajati ne aji nenja kagenda mu Dubai mu Feb ntwale mchala wange n'omwana bamwe kirungi tengendo kukola banange ojja kuba amina batwale basule wali twasula 5 star ojimanyi 4 points by Sheraton 5 star Dubai Sheikh Zaid Road ko tusula ngudo lusula kabagagga kati nange natwala bana bange so nyongera kugamba gwe muganda wange nti ayagala kulya mmere nungi ayagala kubeera insane ziri nyingi nnyo ate nga ziri fresh oyagala kulya katiko batoka oyagala kulya ki kikyo missing nga kyewalanga Uganda genda mu Mpombo restaurant wali ewa Aji Hassan olugudo lwabaluyita batya Mpombo restaurant mu Dubai bwetuuka mu Deira bwe musubuzi wenna ekirungi kyewa Aji bw'osuubula ebintu era obireka waawo okimanyi bulungi nti bali abaana basumma balungi omugasumma biro byensuubudde bibino Hajati Zai nteerako wano nzirayo kuyiriba birala byonna wali ku Mpombo ewa Aji Hassan wojja okulya emmere ennungi ey'omulembe ate nkujjukisa ankole big ribs anti Jane mubuzaako nnyo ne mugamba nti ankole big ribs nabo bali awo ku Bania Street gamba atya Uncle T Uncle T ali fine abagaga babeeranga fine naawe omanyi gaga Uncle T tukubuzaako nnyo abatulabire bonna awo ankole big ribs aliyo Sherry's and tour and travel robo nabo tubabuzaako nnyo naye nga nnyongera okugamba nti Hajati Farida New World Visa Export babikolanga oyagala kadi olina omwana omuzaide mu Dubai oyasembayo bana ekivewa ne Hajati Farida kati nedda Hajati abantu babuli ebyaddala babuli nedda babuli Hajati Farida ati New World kale gwe njagala nedda tolaga nti nedda nawe ogimanyi nawe ogimanyi ngambe yasembayo nawe ogimanyi siwe wali omwala waita Sherry kati nawe njagala babuli kyogerako ne street kweri bakitegere kitologerako tuba tetulimba ne betukubira obulango abo baddala ozadde omwana oli mu Dubai muoyito olina visa oyagala ndiniyo oluddemu oyagala ya mwaka ya myezi baya genda mu New World Visa Export bebiri kyabeerawo kubanga akikwasaganya Hajati Farida abeerawo n'abantu bangi nnyo okukikwasaganya okulaba nga mwana mwala Sherry ne Sherry abeerawo okukikwasaganya okulaba nga kigwa my dad sana babuzaako mena bali ku Bania Street Jose Rooms nawe nkubuzaako Big Spender nkubulizaako ddala mena abana bali ku Bania Big Spender namulabyeko muno bikadde talimba atulimba talimba omwana Big Spender njo kukuba kiboko jo Big Spender mpozi yatutambuza luli mbabuuzako mwenna abaana ba Fangoni abali mu Dubai bannesunga bagamba tugenda kubeera mu pata yaffe ey'okubanga kimenke waffe yavaayo mbagala nnyo I salute aside now bere bulungi mweraba